nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bufumbo bwo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabere wayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya lya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to Fire! on tomorrow, a wave tossed in the Buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatugo n'omutima gwo. Beikula Bayibuli yombi mirembe ekyokubiri essula ya 20. Kale va ku 12 ogende paka linaganda yimirira. Tandikidde ku lunyiriro 12 lugamba nti ayi Katonda waffe tolibasalira musango, Tolibasalira musango. tolibasalira musango kubanga tetulina maanyi n'akatono, era eggye lino ddene eritutabadde, so tetumanyi bwe tuba tukola, naye amaaso gaffe gakutunuulidde ggwe. Yuda yenna ne bayimirira mu maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe abato n'abakazi baabwe n'abaana baabwe. Awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakaziyeri mutabani wa Zekaliya, mutabani wa Benaya, mutabani wa Yeyeri, mutabani wa Metaniya Omuleevi, ow'oku batabani ba Asafu, wakati mu kibiina. N'ayogera nti, muwulire mmwe Abayudaaya mwenna, nammwe ababeera mu Yerusaalemi, naawe kabaka Yekosafaati, bw'atyo bw'agamba Mukama nti, temutya mmwe, so temukeŋŋentererwa olw'eggye lino eddene, kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Enkya muserengete mulwane nabo, laba bambukira ewalinnyirwa Eziizi, nammwe mulibasanga ekiwonvu wekisibuka mu maaso g'eddungu Yerweri. Temulyetaaga kulwana mu lutalo luno. Mwesimbe muyimirire buyimirizi, mulabe obulokozi bwa Mukama obuli nammwe. Gwe Yuda ne Yerusaalemi, temutya so temukeŋŋentererwa. Temutya so temukeŋŋentererwa. Enkya mubatabaale, kubanga Mukama ali nammwe. Awo Yekosafaati n'avunnama amaaso ge ku ttaka, ne Yuda yenna n'ababeera mu Yerusaalemi ne bavunnama mu maaso ga Mukama nga basinza Mukama. Olw'e19, Abaleevi ab'oku baana b'Abakokasi n'ab'oku baana b'Abakoola ne bayimirira okutendereza Mukama Katonda wa Isirayiri n'eddoboozi ddene nnyo nnyini. Ne bagolokoka enkya mu makya ne bafuluma mu ddungu erya Tekowa. Awo bwe baali nga bafuluma, Yekosafaati n'ayimirira n'ayogera nti, mumpulire mmwe Abayuda nammwe ababeera mu Yerusaalemi, mukkirize Mukama Katonda wammwe, bwe mutyo bwe munaanywezebwa. Mukkirize bannabbi be, bwe mutyo bwe munaalaba omukisa. Olw'abirimu awo bwe yamala okuteesa n'abantu, n'assaawo abo abanaayimbira Mukama, n'abatendereza obulungi bw'obutukuvu, nga bafuluma nga bakulembedde eggye, ne boogera nti, mwebaze Mukama, kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna.
awo bwe baatanula okuyimba n'okutendereza, Mukama n'ateekawo abateezi okuteega abaana ba Amoni ne Mowaabu n'ab'oku lusozi Seyiri abaali batabadde Yuda, ne bakubibwa kubanga abaana ba Amoni ne Mowaabu baalumba ab'oku lusozi Seyiri okubatta n'okubazikiririza ddala. Bwe bamalira ddala ab'oku lusozi Seyiri, buli muntu ne beegatta okuzikiriza munne. Ne beegatta okuzikiriza munne. Awo Yuda bwe baatuuka ku kigo ekikuumirwako eky'omu ddungu, ne batunuulira eggye, kale laba ng'emirambo egigudde wansi, so tewali abaawona. Mukama yeebazibwe. Mu budakiika obutono nnyo bwe nnyina, nnyina obubaka ate obunene ennyo gy'oli. Simanyi biki by'obadde oyitamu, naye mu mwoyo gwange Katonda antaddemu ekigambo eky'okukugamba. Ebimu by'oyitamu obadde obiyitidde nnyo, bibadde bigudumadde mu maaso go, bibadde binene gy'oli. Ebimu ku byo bibadde bigeze nga bizimbulukuse, nga bitandise n'okusinga Katonda obunene mu maaso go. Ekyo kya muzizo. Katonda kyavudde ampa ekigambo ky'olwaleero mu linnya lya Yesu. Ekigambo kigamba nti togenda kwetaaga kulwana, tolyetaaga kulwana. Mu kifo ky'okulwana ogenda kola ekintu eki, ogenda kusinza businza Mukama. Ogenda kusinza Mukama, kati ye Mukama akulwanira, obimulekere yalyoka akulwanira. Embeera eyo gy'olimu si ggwe ogisooseemu. Abantu baabadda mu mbeera, abantu baabeerako dda mu mbeera enzibu, abantu bali balumbiddwako, abantu baali babaddeko mu ntalo, abantu baali babaddeko mu bintu ebinene. Ngambira oyo omwami akulinaanye n'oyo mukazi akulinaanye nti ekyo ekikweraliikiriza si ggwe okisooseemu, abantu baakirimu dda. Era nnyina amawulire amalungi gy'oli nti oyo yakibawangulira, naawe agenda kikuwangulira mu linnya erya Yesu. Yakikolera abalala, naawe agenda kikolera. Setaani abadde akukubira mu kakodyo ka mulundi gumu gokka. Ako twakaguddemu. Setaani wabadde akukubira wabadde wa mulundi gumu. Abadde akuleetera kwerabira Katonda n'ojjukira nnyo embeera zo. Obadde ojjukira nnyo ebikukyalenjinga ng'obirowoozaako nnyo. Katonda ng'omulowoozaako kitono, wabula ng'olowooza nnyo ku ebyo ebikulumba. Obwongo bwo bubadde so much occupied by your challenges, by your enemy. You think about your enemy more than you do for God. Katonda takyalina space mu mutima gwo. Jjukira nti ky'olowoozaako ennyo kye kijjula mu mutima gwo, ate ekijjula mu mutima akamwa kye koogera. Gy'okomye birowoozaako ennyo gye bikomye okujjula mu mutwe, gye bikomye okujjula mu mutima, until God has no more space in your heart. And that is a sin before God. Ekyo kibi mu maaso ga Katonda. Ekimu ku bibi bye tukola nga tetutegedde bakiyita kutya, okweraliikirira n'okutya. It is one of the sins that we commit unknowingly. Wala ekitegeddeko nti osobola okukola ekibi nga totegedde nti okikoze. Ekibi ky'okutya kye kibi omuntu kyakola nga tategedde nti ali mu kukola kibi. Nange nali simanyi nti n'okutya nakyo kibi. Fear is a sin.
Katwala bagala okuchallenginga theology wange. Bagala okuchallenginga theology wange. Wamma bavubuka bange benasomesa Bible. Munnonyeza olunyiriri olwo olugana y'abati n'abatakkiriza Katonda ali bakasuka wa mu nnyanja ey'omuliro. Kubikkulirwa mmeka? Kubikkulirwa 21:8. Gonyini alulabye yimiriro olusome bakumpere microphone. Ke bakubulire ekika ky'abantu abagenda okugenda mu geena. Bano be bamu ku bagenda. Kubikkulirwa 21:8. Naye abati n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abassi n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti kwe kufa okwokubiri. Omugabo gwabwe guli ludda wa? Bibadde mu Bayibuli, bibadde mu njatula. Wanji mu Luzungu bagambye batya? Omanyi munange Oluganda ndowooza lukyusakyusa ebintu katulawe dda n'Oluzungu bakinaye kyayina. Ani alina Oluzungu? But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their parts in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Simanyi mulira. Abatiitiizi, abati, bakawardizi. Wali okitegeddeko n'okubeera obeezi kawadi kikumala ogenda mu geena. Kubanga bw'obeera kawadi tolibeera borrowed for God. You will never be borrowed for God. Ekintu kimu kigenda kujja kikujje ku musingi gwa Mukama. Ogenda kutya. Because you are a coward. Katonda takolagana n'abatiitiizi. Okutya nakyo kyennyini kibi. Okutya kino kye kukola kuleeta okweraliikirira mu mutima ne weeraliikirira nnyo. Ate amazima gali bwe gati. Nga bwe nabasomesa olulala wano. Okutya n'okweraliikirira. Setaani bw'aba alumba obulamu bwo byasoosaayo ku front line. Gy'emizimu ebiri gy'asoosaayo egimenya olukomera ne giggulira emizimu emirala ne gikuyingiramu ne gikujjulamu. Era omuntu yenna bw'aggalira okutya aba aggaddewo. Dayimoni endala zonna ne baba ziwaana tezisobola kuyingira. Kasito resisting a fear. It doesn't matter which other demon that is trying to break in. It will never. Tejja kusobola. If you can only resist this spirit of fear. Naye okutya n'okweraliikira. Okweraliikira Bayibuli ekwogerako bw'eti. Bayibuli egamba nti amayinja gazitowa n'omusenyu guzitowa. Mbu naye okweraliikirira kw'omusirusiru kubisinga byombi. Bayibuli begamba ani yali alusomyeko olwo? Ngero meka 2:7. Ani analunsomera ku sipiidi? Amayinja gazitowa n'omusenyu guno gwalabaga gwe bano nebwerenga. Ekirolo ekyo kye bayita mipiira 10 bannange nakyo kizitowa. N'ekimotoka kya hardcore nakyo kizitowa. Naye mbu bw'obitwala ku minzaani n'oteekako ekimotoka kya hardcore esayidi eno ku minzaani, n'oteekako ekimotoka ky'omusenyu esayidi eno ku minzaani, esayidi eno n'owummuzaako okutya oba okweraliikirira, mbu minzaani egwa sayidi yene ewali okweraliikirira okumanya bizitowa nnyo, naddala okweraliikirira okwo nga kwa musirusiru. Kubanga omusirusiru addala nakujjukira ndi Katonda munene okusinga ebyeraliikirira. Lusomye lutya? Ani alulabye? Soma tuwulire. Engero 27 olwokusatu. Ejjinja lizitowa. Ejjinja lizitowa. N'omusenyu muzito. N'ekimotoka ky'omusenyu kizitowa. Naye okweraliikirira kw'omusiru kubisinga byombi obuzito. Ng'obigasse
ebimoroka ebi n'obiteeka side eno ku minzaani ng'ekimu kirimu musenyi guno ogwa plasita n'oyongerako ekimoroka ekirala nga kya hardcore side yeno side endala ya minzaani n'omuzayo okweraliikirira kw'omusirusiru mbw'okweraliikirira kw'omusirusiru ku bisinga byombi gamba kuno ndi kitalo. Kati ekibuuzo wandyagadde okweraliikirira okwengeri ngayo kuyingire mu mutima gwo kubanga kugenda kuzitoowerera bw'oba tosobola kwetikka kimotoka kya musenyu nga toyinza kwetikka kimotoka kya mayinja wangi tojja kusobola kwetikka kweraliikirira kwa busiru. Tojja kusobola kweraliikirira. Bayibuli ebuuza nti kati bweweeraliikirira neweeyongerako ki? Bayibuli ebuuza bweweeraliikirira olwoddira omukono ogubadde omumpi n'ogufuula omuwanvu oba oddira enviiri ze zibadde enzirugavu n'ozifuula enjeru yadde olumu bwe ruti oba olubadde olweru n'olufuula oluddugavu. Wali okitegeddeko nti okutya n'okweraliikirira bibi mu maaso ga Mukama? Ojja kumbuuza bibi bitya? Wandyagadde okumanya okutya n'okweraliikirira ng'olina ky'olowoozaako naye nga mutima gwo tokkiriza nti Katonda asobola okukikola. It is an insult before God. Obanga avumye Katonda kibanga naawe akaana kewuwo bw'okasiŋŋaanaawo nga keeraliikiridde kakaaba kanyiikadde n'okabuuza mwana gwe weeraliikiridde ki? Ne kagamba simanyi nti tunaalya emmere olwaleero. Okabuuza ebyo bikuyingidde bitya mu mutwe? Kugamba ogenza okwanga ndi ku levo ey'omuntu atasobola kuwa mmere naganise bwe nkutunuulira nga bw'ofaanana tuli mu ssente za mmere. That is an insult. Wangi abanga ge bw'osobola ki? Abasajja kyo kibaji tewali kinyiza abasajja ng'ekyo era mmwe abakazi temukikolanga. Abasajja baakula bulala ne bw'aba talinamu yadde 10 tayagala kuwulira gwe omukazi gwoga ndi gw'osobola ki gwe? Ekyo tewali musajja akigumiikiriza naye ate abakazi baakula bulala munnaye babyogera. Abuuza bba nagamba gw'osobola ki gwe? Abasajja babagambye okuyimirira nga naawe oyimirira. Ogezanga n'okigamba bbaawo ne bw'ali bamumpi ojja mufunamu obuzibu. Ojja kujja yakkubya oluyi ate nange nja kwongera olulala. Kati nga bw'olaba bwe kiri fane omukazi okigamba bbaawo nagamba gw'osobola ki gwe? Bayisa abasajja nga naawe ojja. Bw'atyo bw'abeera omuntu ayeraliikirira mu maaso ga Katonda ng'alina kyalowoozezzaako n'alowooza kirabika Katonda takisobola. It is a sin, it is an insult. Katonda obanga mugendera gwe Mukama nga bwe nkulaba Mukama nga bwe nkulaba osobola ki gwe? Kino ekintuseeko kiyinza nvaako nkole ebyange walemwalemwa dda onnoonyaako ki Mukama? Genda eri kyobanga amugambye tolabangaawo obeera olina okwenenya. Wangi tolabanga obeera olina okwenenya kubanga ebintu byonna biri mu busobozi bwa Katonda. Mu maaso ge tewaliyo kinene. Gwe kyolabanga ekinene Katonda akiyita kitono. Bayibuli egambye etya? Byonna biyinzika eryo yakkiriza. Bimeka? Siwulira bimeka ebiyinzika? Siwulira bimeka ebiyinzika? Siwulira bimeka ebiyinzika? Neryo ebbanja ly'omweriri? Siwulira n'ebbanja ly'omweriri? N'ennyumba gy'ozimba mweri? Ne school fees ezo zikutiisatiisa mweziri? Ne looni ya banka nayo mweri? N'eyo endwadde gye bagamba abasawo gy'oyina nayo mweri? Siwulira nayo mweri? Bwe bagamba byonna n'ekizibu kyo mwekiri bwe kiba mwekiri kubira Katonda mu ngalo y'abiyinza.
nga bw'omugamba nti Mukama nkwebaza ggwe ayinza byonna. Baabana ba Isirayiri Bayudaaya bali balumbiddwa ku mulembe gwa Yekosafaati. Abalabe balumbye, ate abalumbye bangi bulala, ate beegasse majje gali mu alliance. Amawanga agawa agabakyawa gegatta ne gekolamu ejje ne libalumba ne bagana naye Abayisirayiri bano Abayudaaya bano bepanka nnyo ku luno tubalumbe nga tukoze kolabo, ne balumba nga bakoze kolabo. Balumba bagidde mu kolabo ne babagamba mwe mbafulume ku kkono, ffe tubafulume ne buvanjuba, bali bave eno tubatayize wakati, tubatugunyule, tubaseeteze, tubalinnye, tubacrashinge, tubaseeteze, tugende obbata nga twabaseetezeza nga balinga capati eri ku ttaka. Katonda gye yali mu ggulu n'atunuulira abalabe abo, n'atunuulira Abamoni n'abasekerera. Katonda asekerera abalabe bo abeekobaana okulumba mu linnya erya Yesu. Gwe ne bw'oba totunuddeeyo Katonda aba alabayo. Era njagala okulangirira gy'oli tibwobanga oyimiridde bulungi naye Katonda wo banajjiranga mu kkubo limu, naawe onoobakubanga n'obasaasaanyanga mu makubo 7 mu linnya erya Yesu. Baabano ne balumba. Yekosafaati n'atya n'agamba Mukama, bano tubakoze tutya okujjako okujja gy'oli nga bangi bulala. Bali bakulumbyeko nga bangi. Wali olumbiddwako ng'ebikulumbye bingi. Wali olumbiddwako ng'ekikulumbye kirabika kinene. Wali olumbiddwako ng'ekikulumbye kirabika kina experience nga kyalumbalumbadde abalala, nga negundi kyekyamutta, negundi kyekyamusiba, negundi kyekyamusanyawo, negundi kyekyamumega. Wali olumbiddwako ng'ekikulumbye waliwo abakiinako bwino nti bo kyabayisa bubi. Siwulira, wali olumbiddwako ng'ekikulumbye waliwo bekyayisa obubi. Lekera obeegeraageranyako kubanga gwe keesi yo ya njawulo mu linnya erya Yesu. Ngambye lekera obeegeraageranyako, your case is different. Isirayiri n'agenda mu maaso ga Katonda nga bakulembeddwamu omusajja bamuyita Yekosafaati kabaka. Bayibuli egambye mu 12 14 nti awo 13 Yuda yenna ne bayimirira mu maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe abato ne bakazi baabwe n'abaana baabwe. Kyali kikubaddeko ekyo ng'embeera ekutaayiza n'ogamba kati bino we bituuse n'abaana ngenda bibagattamu. Kyali kikubaddeko ekyo n'ogamba bino we bituuse ne mukyala wange ngenda bimugattamu. Tugenda kusiiba, tugenda kusaba, tugenda kunoonya Mukama. Kyali kikubaddeko ekyo? Lwakubanga ate mmwe abamu mwakula bulala. Bwe mufuna ebizibu ne mukazi wo tamanya, babawulira mwetuze. Babawulira mwetuze. Abasajja abamu beetuga mwe ebizibu bimususeeko obungi. Kati bwe weetuga nga bivaawo. Mbali nga bw'oba obikubisizaamu emirundi nga 8. Omusajja yeetuga ennaku ezo anko wange n'atuswaza. Eyo mbwe ebizibu byamusukkako obungi. Mbwe byayitirira obungi ebizibu nga biyitira obungi nga weetuga ng'olowooza nti kati biwedde. Eyo firimu eba etandika butandisi. Kasita wetta firimu eba etandise. Kubanga naye osobola okwewuunya n'oggulawo amaaso go n'oyabula ng'otuuse wa Katonda nagga nti ozze otya wano? Ti Mukama wange neetuze. Nagamba bakusibe mangu emikono n'amagulu. Ng'ate wabadde odduse bizibu ate n'otandikira mu bizibu. Abasajja abalala tebeetuga naye teboogera. Tebabulira bakyala babi bayitamu. Bw'agenda okusinga ebintu abisinga ali yekka. Mukyala we tamanya. Mukazi alaba bulabi ba banka, manya bano ba microfinance, manya bano ba manerenda nga bayabudde baagala kutwala firiigi. Omukazi agenda kubuuza taata w'abaana ate firiigi ebadde kintu nvaako. Ojja kubitegeera mpola mpola. Omukazi alaba bulabi nga bano ba microfinance baleese kamera nga bakuba nnyumba bifaananyi pya pya pya. Taata w'abaana ennyumba gye bakuba ebifaananyi n'ebeera nga mukazi gwe tondaba nga Mukama anvaako. Ng'ennyumba bagikuba bifaananyi. Kyaddamu okulaba nga bazze kutwala nju. Abasajja abali wano muyigenga okugabananga ne bakyala bammwe bye muyitamu.
ekizibu ekigabane ng'okishalinze n'omuntu omulala mu mutima gwo kikendeera ne kirekerawo okubeera ekinene. Munnange omuwala kimugabana naye Katonda amuleetera omwoyo omutukuvu, ogenda okulira wadde mukazi wo tomukkirizamu ng'omutenda obusiru. Munnange ku olwo ogenda okanga Katonda amuleeterayo ekigambo eky'amagezi ng'akikugamba nga kikubeerera solution mu linnya erya Yesu. Wali awulira ngambeko nti amiina? A family that prays together stays together. Share your problems. Mubigabane. Mubyogereko. Bible yegamba. Bible yegamba eta mu kitabo kyangero. Egamba nti in a multitude of counsel there is wisdom. Bible yegamba. In a multitude of counsel. Tonyomanga abantu Katonda bakuleetedde oba bakwesembereza abakwetoolodde oba mu family yo oba mu company yo oba mu buweereza oba wa yogera nabo ne bwe kirabikanga gwe abasinza amagezi mwana nge yogera nze nkirabyeko nga kinkolera bw'oba oyogera n'abantu booti ogenda okulyanga amagezi g'otannalowoozaako nga naawe gakujjira ne ansa bayinza okuba nga si be bagenda ogikuwa mwana ng'ate ng'ogenda gifuniraawo bwana bw'oba oyogera n'omwoyo omutukuvu amala ekiseera n'akola atya ate naye n'ayogera naawe baako abantu b'oseyalinga nabo naddala beweesiga. In this case bano baavaayo n'abaana baabwe ne bakyala baabwe ne bayimirira mu maaso ga Katonda. Olina by'oyitamu abaana bagambe mujje wano tusabe n'omukyala mugambe ali naawe omukyala teweefula ate nnyo gundi kataala teweefula kataala muno baba nga alina solution gyaleese mukubaganye bikubaganya birowoozo tonga nze kikwatagana ku ekyo saagala kumanya nze tombulira twaliri bwa kataala toyagala kumanya kati ani anaamanya. Muteese mukanye ekizibu ekiba kyaze kyakoze kitya kyaze munoonye engeri gye mukivuunuka musabe ate munoonye n'engeri gye mukivuunuka nga musabye mwenna. Baawe akugambye nti mukyala ebintu bwe bituuse wangi ennyumba tubadde tulina 3 naye erina ebbanja eryatujjidde bwe tutalisasula zonna bazitwala nze mbadde nteesa eri emu tugitunde tusasule ebbanja lino saagala kumanya kati kale nno mulinde ekinaababaako linda olabe ekinaabaawo muteese munoonye engeri gye muva mu bizibu byammwe. Families abaami n'abakyala muyige okuteesa muyige okukolaganire wamu musabire wamu muteese ku bintu ate kinyumanye bwe mbiteesaako nga bitandika butandisi mubiteeseeko mugenze mbadde nteesa tugire bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti naye alyoka agambe nti kino ekisoose nkikkiriza n'ekyokubiri ekyokusatu nkirabamu obuzibu omugendi kati gwe kyotolaba mu buzibu kyekiriwa tinze ŋŋamba tukole bwe tuti. Katonda olukiiko olwo agenda dussaamu ekitiibwa mu linnya erya Yesu. Yuda n'ayimirira n'abaana be baakola ogamba abaana baakola ogamba mukyala wo nti ku luno tugende mu kusaba n'okusiiba tugende mu maaso ga Mukama mwenna muzire emmere. Lwaki ofaafagana weka? Abasajja bamu baakula bulala omusinga nawe mudiro ng'atudde nga takyayogera tawuuna yenna azimbye bwati alinga epipa ya walagi ati tasalikako musale olwo ali mu bizibu bingi nnyo. Abantu bonna ne bamutya ne batya n'okugendayo mu ddiiro agudumadde bwati senkulu semaka agudumadde mu ddiiro bwati mbu kubanga ali mu bizibu balingizayo bulingiza bana ani bannanga ani anaamusaba sukaali nti leka nze sigendayo. Maama w'abaana n'atyayo n'agamba akaana akawula gwe nanja gw'obugenda leka bwankuba oluyawo bwankubira obwereere ne bagamusindika kaana akasembayo obuto akajja kulwawo kukakuba ne kalyoka kajja kanyamba abakulu bonna bali mu dirisa bakulingiza bulingiza bati n'ogudumadde bwuti ozimbye ng'epipa ya walagi akatone kalyoka kajja daadi nami abadde agambye tino tetulina nva n'olyoka obwatukanga laddu. Terabagala kumbanyira nga nembizibu tanolezemba mbagenda kusala nsale bonna ne balyoka bayingira wansi w'ekirabagano omusajja atusse
buli munaduka nga gamba nze nabagambye mwade mutumayo nze mujja kunzisa kati nze mbuuza bwe baba tebasobola kwogera naawe boogere naani? Ye ekyo kyolimu bwe baba tebasobola kifiiringa nga toyinza kigabana nabo n'obagamba banaye no yembeera eriwo tusabe, ani gwogenda okusaba naye? Olaba bw'osigadde okwetuga, olaba osigadde okwewa obutwa. Nkisazaamu mu linnya lya Yesu. Sente bwe zibulanga tezikulemesanga kwogera n'abantu bawaka, yogera nabo. Beerako ne smile, sigala ng'oseka, sigala ng'obagamba bisoboka, biyinzika, tujja kiwangula. Ani awulira ngambeko nti amiina? Naye wenna n'olyoka okwata olupapula lw'amawulire, wenna n'obulira mu mawulire bw'oti tokyayagana akulaba mu maaso, tewakyali ayogera naawe. Ate olupapula bagenda okulukeberako ng'olupapula lw'okutte lwa mu Apple, wabula golukozesanga lodibulo kati wabaawo akutambaala. Lupapula lwa Apple okutta oti toyina nakyosoma, wabula weewala kusaba nva. Gamba neiba wanga musajja ntuswala. Enva tewali, bannyonnyole bagambe bannange olwaleero tewali zaaki zanva. Tugenda kulya mukkene mu binyeebwa mu linnya lya Yesu, naye tumulyako kaseera buseera, kubanga ono gwe tulya yasemba. Ennyama egenda tandika okuyiika wano mu linnya lya Yesu. Ani awulya ngambeko nti amiina? Hey! Kubanga gwe kabona, mwami gwe mpulira, abasajja bali wano mungambeko nti amiina. Gwe kabona w'amakaago, you are the priest, you are the pastor of that home. Preach hope, preach love, preach encouragement. Show them the future. Balage maaso gye mulaga, bagambe temulina kye mwalabye, bazzeemu amaanyi. Uyu mukyala we yeeteka kuzaamu amaanyi, embeera nga nzibu, nyemuzzeemu amaanyi. Mugeeka nkubulire mama baana toyina kye waalabye, buli kyolaba tuyitamu essaawa eno kya kaseera buseera. Nze kankubulire tugenda funa wano ssente nga tolina nawo zitereka, tugenda zeeyalira nga beeyalira omufaliso. Ssente wano ewaka wano, ogenda kulaba ssente wano. Ani awulira ngambe nti amiina? Muge bino bya kaseera buseera. Mugambe nga bomanyi emmotoka ng'ebadde edduka emisinde, bw'etuuka mu koona ekendeza ku sipiidi. Kati wano tuli mu kuweta koona, tulina we tuddako, tulina ewage. Mulengeze byatalengera wangi, mulengeze kalina wadde naawe togizimbanga nako n'ekika ky'omwe tewali yali agizimbye. Mulengeze kalina. Omugambe ne bane beti Juma nkulengera ng'oli mu kalina bw'oti ng'olinnya bw'oti waggulu. Tugenda kubanga tusula bagita upstairs, nga tusula upstairs. Nkulaba nkuba akafaananyi ng'olinnya naye nga akayumba kange ligere mwe muli naye nga gwe mulaga upstairs. Olyoka omugambe nti ate ngenda ne kuba akafaananyi ng'osika akakeesi nga tugenda ku nnyonyi. Omugambe sinze nakigumiikiriza ekyo nga tugenda ku nnyonyi. Mulengeze byatalengera. Abadde agenda okunoba ajja kwongera afumba emyaka 10 lwa bisuubizo by'omuwadde. Abadde agamba sikyabitegeera. Muge nti nze mbitegeera, bagwe tobitegeera, nze nkola ndya mbitegeera. Naye n'olyoka otandika okukaaba amaziga, omusajja n'okaaba olwasendeza ennyumba, omusajja n'okaaba. Omukazi n'alaba amaziga go, lwaki agalaba? Kati gwe bw'okaabye ani ataakaabe? Baba banja sendeza nyumba, nannyini nyumba atadde waawe ekibaluwa, manya akijjeeyo mba manerenda, manya mba eviction, manya mba nyaba court broker, agambye sente bwe mutazitula olwaleero mufuluma lwaleero. Abakazi baakula bulala, ekibaluwa maana nga bakimuwa yakulaba nga Katonda. Abakazi bwe bamuwa ekyo ekibaluwa bwe baba gwe bakiwadde emisana, bo baakula bulala. Olumala ekitunulako bw'ati naga kamulinda dde. Omanyi lwaki ayogera kamulinda dde wangi? Akulaba nga Katonda, amanyi tolina kyotasobola, amanyi bwe nagwo obiyinza. In fact ekyamukufumbizisa lwaki yakufumbirwa yali anoonya security, ke yafuna gwe awulira ali secure.
kati ate ng'otema omulanga oyagala mumala mu mutima era bwe baakula bulala gw'olukomawo ewaka nga gamba tata naalu ebbaluwa eno nanyi landiroodi gyaleese tayagala omale nakwogera birala ng'agikusimba baakula bulala abakyala bw'amala ogikuteekaawo mu maaso ye nga ddawali ebbali tatunulira bbaluwa atunulira ggwe yaga kulaba ennyindo ogifunye otya amaaso ogafunye otya entunula yetunudde etya otunula nga akyalimu ku ssuubi oba tolina ssuubi mwangi kyokolaawo kyekimuyamba okumanya oba ddala alina omusajja oba talina kyokolaawo the way you respond kyekimuyamba okumanya oba yafumbirwa oba talinafumbirwa oba yafumbirwa musajja oba yafumbirwa mukazi munne. Laba bw'okwata ebbaluwa ng'omaze okugisoma ate naakulaba ng'ojjayo akatambala mu nsawo omukazi muka kitange kyeyankola kubanga yagamba mbu era ngenda kufa nga mbunga ng'enswa y'oku mwezi kati era nawano batugobye. Abakazi baakula bulala bw'alaba ng'okaaba nga nti ono yansala natomera amanyi ono timuli awuzingi era yadde eri mukasona naga ni mukama ndabika natomera ono omusajja akaaba mwana nga abakazi baakula bulala ye ne bw'aba yakaabye gwe tayagala okaabe gwe tokaaba goliwo okumusirisa. Era abasajja mbaweerera amagezi temukaabanga nga abakazi babalaba bw'obanga oyagadde okukaaba ogendanga neweggalira mu toilet n'okaabireeyo bw'omalanga okusimula amaziga nga gamaze okukala ng'olyoka okoma ngoga nti ani abadde abuuza ani abadde anjagala ng'olinga atannakaaba nako ani awulya ngambeko nti amiina wikalakasaawo kutta ebbaluwa boggola ng'omusajja ani agireese landiroodi naye atwalirye ebibaluwa bye kyagamba eno ennyumba esoose ennyumba zaggwayo dda kyagamba enda tugenda gijjawa nyumba nyingi weekaze ng'olinga gy'oli nti olina gye wazimba bw'oba onova ogenda kwegayirira landiroodi ekyo gw'omanyi oyitira eri bbalibbali n'ogenda omwegayirira naye wano olaga nti oli wakabi nnyo kampulire yaŋŋamba nti amiina. Yuda ne bajja n'abaana baabwe ne bakyala baabwe lubadde lwa 13 Yuda yenna ne bayimirira mu maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe nga balina abaana baabwe abato ne bakazi baabwe n'abaana baabwe. Olw'e14 awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakazayeri mutabani wa Zekaliya mutabani wa Benaya mutabani ya Yayeri mutabani wa Matani omuleevi ow'oku batabani ba Asafu wakati mu kibiina n'ayogera nti muwulire mmwe Abayuda mwenna nammwe ababeera mu Yerusaalemi naawe kabaka Yekosafaati bw'ati bw'ayogera Mukama temutya mmwe so temukeŋŋentererwa olw'eggye lino lyonna eddene kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Kama ebazibwe Olw'e16 lugamba lutya enkya muserengete mulwane nabo laba bambukire ewali nnyirwa mu kiwonvu wekisibuka mu maaso g'eddungu Yaweeri. Temulyetaaga kulwana mu lutalo luno mwesimbe muyimire buyimirizi mulabe obulokozi bwa Mukama obuli nammwe gwe Yuda ne Yerusaalemi. Temutya so temukeŋŋentererwa enkya mutabaale kubanga Mukama ali nammwe. Ekyo nkikulangirirako mu linnya erya Yesu. Gamba nti amiina. Olw'e18 awo Yekosafaati n'avuunama amaaso ge ku ttaka ne Yuda yenna n'ababeera mu Yerusaalemi ne bavuunama amaaso ga Mukama nga basinza Mukama. Abaleevi ab'oku baana b'Abakolaasi n'ab'oku baana b'Abakoola ne bayimirira okutendereza Mukama Katonda wa Isirayiri n'eddoboozi ddene nnyo nnyini. Olw'e15 ne bagolokoka enkya mu makya ne bafuluma mu ddungu
ery'ettekoowa. Awo bwe baalinga bafuluma, Yekosafaati n'ayimirira n'ayogera nti, mumpulire mmwe Abayuda nammwe ababeera mu Yerusaalemi, ga nti aha, mukkirize Mukama Katonda wammwe, bwe mutyo bwe munaanywezebwa. Mukkirize bannabbi be, bwe mutyo bwe munaalaba omukisa. Bw'oba okubanga luzikube zinoge nange naamala. Mulokole gwe oyinayo ebirabikanga ebikukangakanga, bw'olaba bigezze nnyo nga binene, wangi olutalo lulekere Mukama. Bw'olaba bikusinza obunene, olutalo lulekere ani? Lukwase Mukama. Ojja kumbuza kati awo nze nkole ki? Gwe tandika kusinza. Obisinga Yesu, obisinziza amaanyi, byetuyayanira obisinga, byonna obisinga, gwe sinza ani? amazima ebituka by'obisinga, obisinga obulungi. Gwe sinza Mukama, olutalo lulekere Mukama. Deka Katonda abeere waggulu w'embeerayo. Dekeraawo okunnyonnyola Katonda obunene bw'ekizibu kyo, wabula nnyonnyola ekizibu kyo obunene bwa Katonda wo. Leka ekizibu kiwulire nti Katonda munene. Bano kye baakola, olutalo luno lwali lunene, abaali balwalumbye baali bangi, naye maama waliwo amaanyi agali mu kusinza. Bo kye baakola, Bayibuli egamba olwabirimu olumu, awo bwe baamala okuteesa n'abantu, nassaawo abo abanaayimbira Mukama ne batendereza obulungi bw'obutuukirivu bwe, nga bafuluma nga bakulembedde eggye, ne boogera nti mwebaze Mukama kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Awo bwe baatanula okuyimba, olwabirimu ebiri mulaba, awo bwe baatanula okuyimba n'okutendereza Mukama, n'ateekawo abateezi okuteega abaana ba Amoni ne Mowaabu n'ab'okuba Sayiri abaali batabadde Yuda, ne bakubibwa. Osuubira okugamba nti amiina? Abaali batabadde Yuda ne bakola batya? Bw'olaba bikususseeko, tendereza ani? Tendereza Mukama kubanga mulungi, okwagala kwe kubeerawo emirembe gyonna. Tendereza Mukama kubanga mulungi, okwagala kwe kubeerawo emirembe. Abalokole mutendereze Mukama, okwagala kwe sibalimba. Ntendereza Mukama kubanga mulungi, olw'okuba okwagala kwe kubeerawo emirembe gyonna. n'abatudde mutendereze Mukama kubanga mulungi, mulabyeko okwagala kwe kubeerawo emirembe gyonna. oyo tendereza Mukama kubanga mulungi, ono Mukama okwagala kwe kubeerawo emirembe gyonna. eyayamba mutendereze Mukama kubanga mulungi, oyo emirembe gyonna. Tendereza Mukama kubanga mulungi, okwagala kwe kubeerawo emirembe gyonna. teeka emikono waggulu. Kiki ekyo ekibadde kikweraliikiriza? Kiki ekyo ekibadde kikutiisa? Wenenye okutya, wenenye okweraliikirira. It is a sin before God
worry, cowardness, fear. Those are sins, unnoticeable sins before God. When gamu kama ndio nsasi nsonyiwe okubuusabuusa kubanga buli lwenti mbankubuusabusizza mbambuusabusizza amaanyigo mbambuusabusizza ekisakyo mbambuusabusa kyosobola okukola kinsonyiwe ayi Mukama naza n'omusaayi gwe taata. Teke mukono waggulu. Kiki ekyo kibadde kikutiisa kyogere kiroope wa Katonda. Bano baaloopa Abamoni. Mukama obbalaga nti Abamoni temuli bisusunku bisaaniiko n'abagamba bwe mutuuka ku lutalo n'okulwana temulwana musinze businza mutendereza butendereza. Abayisirayiri ne bakola ekyo basinza businza ne batendereza butendereza. Abamoni ne bakubagana bokka ne batemagana bokka ne bamaliganawo bokka. Nsaba Katonda ayakola ekyo akiddemu natte Abamoni ababadde bakulumbye batemagane bokka na bokka paka nga bemazeewo mu linnya lya Yesu. Emizimu egibadde gikulumbye gikubagane gyokka gyevulungule gikubagane gitemagane gyekube paka lwe ginagwawo mu linnya lya Yesu. Nangirira embeera yesanewo nga n'okutegera ototegedde. Katonda yamalawo Abamoni amalewo embeera yo mu linnya lya Yesu. Ebadde bikweraliikiriza bifuuke ebikusanyusa. Ababadde abalabe bo ate bafuuka bakuwolereza. Abadde bakulimirira ate batandika okuwolereza mu linnya lya Yesu. Mukama dira amasiga gagafula enseko. Mukama dira ebadde bikweraliikiriza bifuuke ebikukyamuukiriza mu linnya lya Yesu. Ekisa kyanda kitambule naawe obulungi n'ekisa bigende naawe. Ani awulira akubira Yesu engalo nga zamwanguka? Wulira ekintu kyokka kati ekisobola okukuleka nga bw'oli era kyekyali kigenda okuleka Abayisirayiri nga bwe bali kyatwala musajja wa Mukama bagamba kabaka yabagamba mukkirize Mukama bwe mutyo bwe munaanywezebwa mukkirize bannabbi be bwe mutyo bwe munaalaba omukisa. Wait a minute. Kati abamu ku mmwe ekisinze okuteeka ku leve eyo kw'oli tokyakkiriza Mukama n'abaweereza be obabuusabuusa. Buli kye boogera okibuusabuusa okirengezza okikeneka okikubaganyako ebirowoozo omanyi n'okudda mu bukuukuulu n'oganda ekyo nno yayogedde bakyaki nze kyendowooza ekyo kye yayogedde yakyogedde lwakino nakino weefudde nnyo kagezi munyo yensonga lwaki osigadde nga bw'oli. Kkiriza Mukama bw'oti bw'onoonywezebwa okkirize bannabbi be. Kkiriza bannabbi be. Omusajja wa Mukama bw'abanga yakyogedde bw'aba alimba omusango gudde ku mutwe gwe guddenga ku mutwe gwe. Bw'abanga yakyogedde ate ng'agamba musajja wa Mukama kikkirize nga bw'akyogedde okikole nga bw'akyogedde mu linnya lya Yesu. Oyagala kunywezebwa? Siwulira, oyagala kunywezebwa? Kkiriza Mukama. Oyagala kuweebwa mukisa? Siwulira, oyagala kuweebwa mukisa? Kkiriza bannabbi be. Bw'oba okoye ebyoyitamu okoye olugezigezi lwo okoye okwefuula abimanyi ennyo okoye okutangaza ekigambo kya Katonda oluusi baba tebannabuulira nga gwe wabitegedde nadda n'otandikirawo n'okusumagira n'ogenda ku WhatsApp noga kyagenda okubuuliza kyonna nakimanyi bwe byagenda okubuulira mbitegeera. Bw'onookendeeza ku lugezigezi ogenda kulaba ekisa kya Katonda nga kikukomera mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambe nti amiina?